tuula tusome enkwaniriza nate akatabo zinunula omunaku kawandiikibwa Edward Namutete Kawere. Tutuuse ku ssuula y'e18 egamba nti akataafe olukwe olusooka. Ennaku ezaddirira oluyombo saavanga nnyo waka naddala ekiro, kubanga newankubadde mu kiseera kyennyini eky'oluyombo saalina kyentya. Bwe nadda eka ne nkubaganya ebibaddewo ne nnyingirwamu obuti bungi, naye ebirowoozo manyi biringa lumbe lwe lubajjako munnammwe lwe mulutya, wayita ntono nga temukyalufaako. Nange ennaku bwe zaayita ng'ate sirina nakyekango kintuuseeko, byonna ne mbisiibula ne ntandika okucacanja awatali kye nneekeka. Mirembe n'abulira ddala okuva ku olwo, era n'okuntumira kwe yantumiranga luli ne kubula wamu naye. Weewaawo nasooka okulumwa olw'obutamulabako, naye ebiseera bwe byayitawo n'asereba mu birowoozo byange, era ne ndowooza nti yankyawooba. Olumu twali tuwerekera abawala nga tumaze okufuma ekiro, ne tuwulira ekisalabatta mu ssanja mu lusuku. Omuwala omu n'agamba nti bannange ekintu simanya muntu, kufe nti oba kisolo teyandiba embwa ye. Ye n'akaliriza ddala nti muntu nze mulabidde ddala. Naye olw'okuba nga tewaali mulala akikakasa ne tukireka awo. Wayitawo ennaku ntono ate mmeeya n'atubuulira nga bwe yasanze omuntu okumpi n'enju yaffe ne yeemululira ku lusebenju, era nga bw'abadde alowooza nti omu ku ffe yafulumye ebweru. Bwe twadda ku birala ekyo nakyo ne tukijjirako ddala omwoyo, naye okusinga twalowooza nti abadde musezi. Ate ennaku tezeekulungula 5 ne tubuuzibwa nnyinimu ewaffe nti baani abo abaabakyalidde eggula akawungeezi. Ko ffe nti baluwa ssebo? Kulye nti nalengedde abantu 2 nga bava ku nju yammwe ne neewuunya nti bano so tebawerekera babakyalira, ate nga mbawulira mu nju museka. Bwe twamutegeeza nga bwe tutannaba na bagenyi, naddamu nti mpozi babadde basezi baakuna abasula babinuka, era n'abimalira awo. Mikolo munnange ennyinnyonnyola eyo teyamumatiza. Bwe twadda mu nju yaffe n'akemetterera nnyo nti abo nno tebajja kuba basezi. Ate nange ng'ebigambo bya Muyodi mbijjukira bulungi, nti kubanga emitego gy'emirala bw'oli gisimattuka, ne mbijjukira. Ebyo nno ne binkuba oluwunika. Obudde bwe bwatuuka olw'eggulo ne tugenda tunyumyemukko ne kinvinvi, kubanga ebbanga lyali liyise ddene nga tetugendayo, era Mikolo ye yasinga okunsikaasika tugendeyo. Bwe twatuukayo emboozi n'ekekkera, era ne mbanyumiza ebigambo by'oluyombo lwa Mirembe ne Kagulu Kankwale. Muyodi n'aseka nnyo era n'atyetyemuka, n'agamba nti twafiirwa, ye singa mwana muwala oyo yali mulenzi yandibadde muzira. Nga wayiseewo akaseera, Mikolo n'amunyumiza ng'abantu be bamaze ennaku nga beewuluntira ku nnyumba yaffe ekiro. Nze kwe kumugamba nti wamma gasezi. Ye n'anyeenya omutwe n'agamba nti okusinziira ku bye mumbuulidde sirowooza nti abo basezi. Ye so era abasezi bajja mumaze kukontana na mwana wa mwami? Nedda mwana wange, tonaanyiza mu bigambo. Kalunsambulira yajja. Nenzijukira ebigambo bye n'ebya Mirembe. Emmeeme n'etandika okuntundugga. Si lwakubanga natya abalabe bange, nedda, naye natya okuttibwa ng'emmese esoobereddwa omusota ne gugibojja nga tegulabye, neefa nga teyeerwanyi nako, kubanga namanya nga nange baali bajja kunsooberera busooberezi bangweko ekiyiifuyiifu nga sitegedde banzite. Wamma ggwe kabyo ne linzita. Twali tuddayo Muyodi ne mukazi we ne bannumiriza enfunda nnyingi nga bwe nsaanidde okwekuuma ennyo, era nti kyandibadde na kirungi singa nfuna n'ekiwombowombo n'enkojo wange omwo ekiro ne sifuluma awe nga bweru. Kyokka eky'omukisa kino tetwakisiba, nga tewali ku ffe afuluma bweru kiro, obwago bwaffe nga tekuli ntanda. Singa nali nkyasigaddemu akakunkuna konna, najja yeyandika mmazeemu, kubanga nga wayisewo ennaku enzingunya bukya tulabagana ne Muyodi. Twali tukomaga ku nkya, Meeya najja bunnambiro. Bwe yatutuukako n'atutegeeza nga bw'awuukeera nti mujje mangu, waliwo alina ensonga enkulu gy'ayagala okubabuulira. Naffe ne tusitukiramu.
bwe tutuuka mu lusuku nga ku Najja kwe tukuba amaaso. Mu kusooka nali muyita mulenzi anti nga yeebuzaabuzizza era nga ddala tomwawula n'akalenzi akalunda embuzi. Teyatulinda na kumulamusa n'atandika obubaka bwe. N'atunnyonnyola nga bwe yabadde agalamidde gy'asula ng'abalala balya, n'awulira abantu ebweru abateese okujja okututemula ekiro nga twebase. N'ayongerako na kino nti omu eyabadde ayogera ng'abunduguka yeecwacwanye nnyo era n'abuuza banne ensonga ebalemesezza okunzita. Bo ne bamutegeeza nga bwe tutayawukana n'emikolo era nga bwe twali tufaanana nga kizibu okunnondako nga tutambula ekiro, nti naye ye n'abajjuukirira ate n'abakuutirira nti waakiri fembi batutte kasita bo tebalina kye banaafiirwa. Nti ebyo bwe yabimaze n'ababuuza oba nga bategedde era n'amaliriza nga bawe ennaku bbiri zokka okutuukiririzaamu endagaano yaabwe, ti singa balemwa bajja kumugwako era n'akakalu kaabwe kafe. Najja n'agamba nti ebirala teyabiwulidde bulungi kubanga kiraba byogera mu malookooli. Najja bwe yamala ebyo n'atutegeeza nga bwe bateebase era nga bwe yakedde ennyo n'agenda bibuulirirako Mirembe, era ye nga bwe yamutegeezezza bwakuumibwa ennyo nga taasobole kujja kutubuulira na kutulabula, nti naye ye Najja kwe kwewaayo ajja atulabule, era nti Mirembe ye yamusalidde amagezi ag'okwebuzaabuza. Najja yatubuuza oba nga twali tubuusabuusa mu bigambo bye, naye okutunula mu maaso ge kyali kimala bumaze okukakasa ng'ayogera bituufu, ng'amazigo ogalaba galengejjera ddala ku mmunyeze. Bwe twamala okumukakasa nti ayogedde mazima, n'agamba nti Mirembe atwegayiridde tuleme kusula mu nju yaffe, nti tetunaanyiriza mu kabi kano, era nti bwe tuva ku bibye nga tugenda kuwanga tto, nti era yatya nnyo n'alowooza nti oluyombo lwe ne kagulu kankwale lwandiba nga lwe lubizadde ebyo byonna. Nze ne muddamu nti omugamba nti ekikye kyasangiriza kulukulu anti gambo bbi lwo ne bwe lutandibaddewo nti era kalusambulira yali yakolerera dda ng'alindirira mpewo okutumbuka. Najja n'amaliriza ebibye ng'agamba nti era Mirembe yabasabye mu mukakase nga temujja kusula mu nju omwo. Nze nali omwangu ne mmusaba amutegeeze nga bwe tutajja kumusuubiza nti tetuusulemu, naye era nga bwe twali tetujja kweteeka mu kabi konna. Bw'atyo Najja nassa ekikkowe ng'omuntu abadde yeetisse egguga eddene, n'atusiibula okutemya n'okuzibula ng'ebitooke byamumize dda. Najja bwe yagenda era nga tumaze akabanga nga twewunise, Meya n'atubuuza kye tuteesa okukola. Nze ne munnyonnyola nga bwe tuteekwa okusula mu nju omwo. Bombi ye n'emikolo ne bajjuukira wamu nti ki kusula mu nju omwo ng'omulalu? Oyinza okussa omukono gw'omu kamwa k'empologoma ng'olaba? Ne mbannyonnyola nti bwe katutanda tumala tusula mu nju endala bajja kutuketta batulumbeyo, ate nti tujja kuba nga tutwalidde ab'omu nju eyo olwa Nabamba, era olw'omukisa omubi nga kyangu okuubwa ne bafumita ate omuntu omulala. Bwe namala okubannyonnyola entegeka gye nali ndowooza okutuyamba ne bakkiriza, naye nno ng'enkalu zimaze kwenyoolera nnyo ku kyo. Mu ttuntu wakati bwe twamanya nti abantu tebatera kutambulirawo, bwe twasombera emiteteme ne tubugiriza akayu kaffe konna munda. Awaali obuliri bwaffe twabunguluzaawo ebbugirizo ly'emiteteme emigigi 3, ne tuwoola ku ttaka obuliri bwaffe bubeereko wansinsi. Naye bwe bwatuuka ku ani anaasulamu ne bugayagaya, Mikolo nga yayagala asulemu, mbunze nsuze bammeeya kubanga omukulu nnyinimu kiri muttu yali amaze ennaku nga taliiwo. Ye Mikolo nga yabasuza. Ne tukayana nnyo ku kino nga nze muli munda saagala musajja w'abandi afe lumbe lukwatire, nga nze bwe nfa era nno kale kubanga eyali ayagala Mirembe yali nze so si Mikolo.